Kale mbaniriza nnyo nnyindala mikono gyaffe abali ku mukutu gwaffe guno gwa SML News UG ziramu balamusaako mwenna gye musinzira okutulaba abali ebweru w'eggwanga n'abali wano mu Uganda. Mwebale kugoberera bannaffe abali ku mirimu egy'enjawulo ebweru wa Uganda be bayita bankuba kyeyo webale kola. Baŋŋamba ensimbi zammwe ze zimu ku ezo eziyamba ennyo eggwanga lyaffe okutambula. Kubanga bwe muleeta wano ssente enzungu ziyamba okutebenkeza ssente ya wano obutagwira ddala bbeeyi. Ate era njagala kuddamu okubajjukiza nti bannange tulina wano omukisa ogw'okutendeka abaana bandyetaaze okusoma amasomo naddala mu byamawulire agalimu ebintu ebyamangu. Tetusomesa koosi nnamba nti oze kusoma koosi ya journalism yonna wano. Tusomesa practical courses. Ekitegeeza nti ne bw'oba osomera ewalala ng'olisoma mawulire osomera ewalala era osobola okujja n'osomerako ewaffe. Ffe tukuwa gye tuyita practical omukisa okukwata ku ebyo by'owulira nga boogerako. Obuntu obutono k'oyinza okuya ke bayita ka skill. Oyize skill ey'okuba ebifaananyi photography, ey'okukwata video videography, ey'okutematema video n'okulongoosa entambi, eya video editing, okukola obuntu bu designs, graphics, okuyiga okusoma amawulire. Naye baakuwadde omulimu jjo nga tomanyi kyakukola, ojja ne tukukwatamu ennaku ntono n'ogenda okola omulimu gwo ng'osobola ogutuukiriza obulungi. Kuno kw'ossa naye beetaaga internship. Olina university gy'oliko bakuwadde emyezi 2 ogende okola intern. Omugaso gwa intern kuba kuwa mukisa okukwata ku byuma, okuinterfacinga n'abantu, okubeera mu mbeera ey'emirimu ng'omukozi, olabire ddala embeera y'abakozi bwefaanana n'ey'okusoma. Kubanga future y'ennene eri eno mu kukola. Ku ssomero omalayo emyaka mitono, obudde obusinga ogenda kubumala mu kukola. Kale baba bakuleese okwemanyiiza engeri y'okukola. Era emirimu egisinga obungi abantu abakola internship tumala ne tubawa emirimu. N'olaba ng'akoze bulungi n'omusigaza ayongere okukola n'asigala ku mulimu era ne gufuuka mu bangi be tuzze tukikola. Oba n'omurecommendinga nga nti ono ye nali naye namukozesa mwekakasa kino akisobola. Kale nga bw'olaba ennamba zaffe ze ziri ku mukutu zikubeko, tunoonyeeko, tuwayeemu, kijja kutwanguyiza ebyo bye tukola. Ne munno mugambe, naawe alina omwana mugambe skills zino ez'okukwata kamera tezeetaaga mwana kumala senior 4. Ne bw'aba wa kya 7, ne bw'aba wa kya 6, ne bw'aba it's just a skill. Ngalo zo kasita oba ng'olina omumwa, omutwe n'engalo ebiga nti kwata kino, kola kino, osobola okuyiga ebintu. Si bya Lungereza nti ojja kugera Olungereza olw'amaanyi fofu. Sebyetaaga nti wayita nnyo oyina AA oba BBZ oba security. Oyina omutwe, obwongo, omumwa. Can you take instructions nti kati kola bw'oti, nga bwe bakikugamba osobola okukikola. Kati kwata wano, yimusa, kirira, yambuka. You are able to learn some of these practical courses to supplement ebyo bali abasoma tuba tusupplementing ebyoledde byolina. Abatabisomerangako ddala oba ofuna skill gy'okolera emyezi 3, emyezi 6. Waakiri genda ofune kamera ku ssomero lyo ku kyalo kyammwe nga gwe mukubi wa kamera photographer, but you get a professional course. Ebintu ebisinga obungi bye tukola wano tubeera n'abasoma okutunga ekyalaani ne bayo abayiga okutunga ekyalaani. Tuyigiriza, we train. Tuli wa kujja kuwa notice nti wandiika. Oli wa kubuulira kyakukola. Kale take our training opportunities at any one time. Kale ku SML News UG kaprogrammu kaffe kana ka special notes, nze Sir Simon Muyanga Lutaaya. Njagala kubatwala butereevu ku mboozi, kubanga naga nti bwe mumala okwogera ebintu ebingi ennyo omuntu afumintiriza oba alowooza aba alina kunoonya kye tuggyamu. Sabbiiti ewedde amawulire gonna wano gabadde ku mukwano gwaffe w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Kojjange eyabadde mu lukiiko lw'abazungu abeegattira awamu, lukiiko lw'abaminisita
abeegattira awamu okulowooza ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Yaweereddwa omukisa mu bantu bangi, naawe w'essaawa abeeko ky'ayogera. Lwaki? Kubanga bannaffe bali abazungu bakimanyi nti gavumenti eziba mu buyinza zesinga okutyobola eddembe ly'obuntu. Mu Africa abavumirira oba abasinga okulemesa abantu okweyagalira mu bulamu nga Katonda bwe yabatonda ebeera gavumenti, wadde si yokka, ebitongole ebikuumaddembe byo bya gavumenti. Kizibu nnyo okusanga omuntu ssekinnoomu ng'atyobola eddembe ly'omulala wadde nga nabo bakikola. The category of abusers of human rights include state agencies, non-state actors and individuals. Kubanga gwe bw'okuba omwana wo n'omumenya omukono goba omugyeko eddembe lye n'omutta eza gw'omulemesezza eddembe. Everyone has a right to life. Buli omu alina eddembe okubeera omulamu. Kati bw'okuba omwana yo n'omutta oba n'omulemaza oba otyobodde eddembe lyo, si gavumenti. Oluusi ne bwakulema okusomesa era si bubeera buvunaanyizibwa bwabwo, kubanga ssemateeka wa Uganda aga nti obuvunaanyizibwa bw'okusomesa omwana buli ku muzadde we ne gavumenti. Bw'olemererwa gavumenti erina kyekolako, naye si kyonna. It is a shared responsibility. Kale batuula buli kiseera okwetegereza embeera y'okukuuma eddembe ly'obuntu mu mawanga ag'enjawulo, okulaba tutambudde tutya. Bikolwa ki bye tutwala nti bye bityobola eddembe ly'obuntu? Bw'oba oyagala okutegeera nti eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa oba lityoboolwa, ekisinga obukulu kwe kutegeera eddembe eryo omuntu ly'alina lye liruwa. Eddembe ly'obuntu lirimu ebika bibiri. Waliwo eddembe ery'obuzaaliranwa erituweebwa obuzaaliranwa, nga eddembe ly'okulya emmere. Katonda kasita akutonda n'akussaako omumwa, eryo ddembe lyo lya bwebange nti oteekwa okulya. Kyobona ne bw'oba oli mu kkomera, gavumenti eteekwa okuwa emmere gy'olya. Bw'oba mulwadde ng'omumwa guzibye, abasawo banyigirizanga bwe kisoboka waakiri bakuyisa obupiira mu nnyindo bayiwemu amata obe ne kyolya, because it is your right, fundamental, inalienable okulya emmere. Ddembe lyo okutambula mu nsi yo nga bw'oyagala wantu wonna. Kyobola tukeera buli kiseera nga nti Uganda ngikooye. Ndaba abantu ennaku zino abafuna visa bagenda Canada, bagenda Dubai, bagenda Saudi, bagenda kukola. Ddembe lyo ogenda okukola wonna w'oyagala kasita obanga amateeka g'eyo gy'olaga onaagatuukiriza bwe kiri ne mu ggwanga lyo. Okwogera, freedom of speech, okwogera oba okulaga ekyo ky'oyagala, freedom of speech and freedom of expression. Oli wa ddembe okulaga ekyo ky'oyagala mu ngeri yonna. Oyinza okukozesa obubonero, oyinza okwekalakaasa. Okwekalakaasa kuba kuwuliziganya n'abali bwoga nti ekyo kye mukola sikkaanya nakyo. Ne bw'oba osirise nga toyogedde, in actual sense obeera oyogedde. Eddembe ly'obuntu okubeera mu mbeera ennyonjo. Eddembe ly'obuntu okubeera mu nsi erimu emirembe. Eddembe lyo okuzaala bw'oba oyagadde n'obutazaala. Tewali muntu gwe bayinza kuvunaana lwa kuzaala baana, ate tewali muntu gwe bayinza kuvunaana lwa butazaala. It is your right to produce children or not to produce. Era abantu bani tulina abo basalawo nti mwe muzaale ffe tunaalabirira nga bo tebazaala. Kyokka ne tubawo nafaga nti katuzaale, oba olina abaana 6 oba 10 oba 10, ddembe lyo. Era eddembe eryo ne gavumenti esobola kuliziyiza. Gavumenti eyinza kukeera gamba nti kati temuddamu kwegadanga, temuddamu gaba mbuto, namwe ate temuyinza kuzifuna. Because ne process ey'ogaba embuto okuzifuna n'okuzizaala, gavumenti tegirinaako buyinza.
gavumenti eyingira mu ddembe lyo ng'ate mu kyokugabira abakuze obulungi embuto oziwa bato. Ekyo bwe kitaba bwe kityo, you have your right to bear or not to bear children. N'ebintu ebirala bingi. Kale olukuŋŋaana luno nga sinatuuka ku lukuŋŋaana, eddembe ly'obuntu eryo okusobola okulinyumirwa obulungi wabaawo bye tuyikola ndoza bayita citizen responsibility, nti bw'oba oyagala okusobola okubeera n'eddembe ery'okuzaala abaana, ate waliwo akakwakkulizo nti togenda kuzaala mu buli gw'osanze, oteekwa kuzaala mu oyo gwe mukkaanyizza naye. Gavumenti ekufunira mukazi wabula yenna gw'oba ofunye ne mukkaanya, ne bw'aba ffe tumuyita mulalu tuga nti wasuze n'omulalu, naye nga gwe mwakkaanyiza n'omulalu oyo oli wa ddembe okuzaala abaana bo, era ne babeera baana balungi, era byonna mu birabye. Therefore eddembe lyo ery'obuntu liri guaranteed ku ngeri gy'okwataganamu n'abantu abalala, kubanga mu nsi olimu ggwe n'abalala. Ensonga eno yeyingiza amawanga gali amalala okutunula mu mawanga gaffe. Nalabye abatapusi baffe ab'emikutu ng'ensonga eyo bagivuluga. Kati bali abazungu bayinza tukolera ki? Bo tebalina byabwe, lwaki bayingira mu byaffe? Ekyo bw'okyogera ntya kugamba nti oba tolowooza nnyo, buli muntu alina obuvunaanyizibwa okulaba nti muntu munne abeera bulungi. Amawanga gali ekigatuweesa ensimbi ne gatuwa obuyambi ne galingiriza kyemuyita okulingiriza ebifo ewaffe, kubuuza nti ffe tuli bulungi naye ne bannaffe ewala nabo bali bulungi, kubanga eddembe ly'abalala linywera eriryo, eddembe lyo linywera ery'abalala weeriri. So your right to life, okubeera n'eddembe ly'okubeera omulamu, kiva ku bantu banno okukirespecta nti ono ateekwa okuba omulamu nga tagenda kutta nga nkoko. Enkoko talina ddembe eryo ery'obuntu, era bw'oyagala oga nti eyo bagisale, eyo bagigyeko omutwe, eyo tugirye leero, enkoko sigyagala, eyo mugitunde like that. It is your right. Ne wadde abaana babugwa obaza toyinza keraga nti abo abaana babampeemu ensimbi, oyo mugabi, oyo mutunze. These rights have limitations. So njagala nga twanesesinga ensonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebigambo bazungu batugasa ki, lwaki bamuyise, lwaki agenda mu bazungu? Abazungu oba ensi zonna, amawanga gonna galina obuvunaanyizibwa okulaba nti ewaabwe baba nga bali bulungi, n'ewalala nayo bwe kiri. Tewali muzungu asobola kujja mu nsi ng'erimu entalo. Tewali muntu ayagala kujja mu nsi nga ensi eyo etyobola eddembe ly'obuntu. Osula tomanyi oba bunaakya, nga nkoko ya mutamiivu olukya lw'obala, abantu battiŋŋana, bakuba tiyagaasi buli kiseera, ebyo bwe bityo. Kye kibateesaayo okutwa okuwulira n'ewaffe n'abalala bali bulungi. Era enkuŋŋaana zino tezigenda mu ba opposition bokka nti Bobi Wine yeyagenze, ne gavumenti yaffe eya Uganda gye twagala ennyo. Enkuŋŋaana ezo ezeetabamu era ewa lipooti entongole ku ngeri gyekuumyemu eddembe ly'abalala. Kubanga twakizuula nti mu kukuuma eddembe ly'obuntu, in observing human rights, weetaagira ddala gavumenti okukuyambako. Wadde ngera gavumenti esobola okutyobola eddembe lyo, naye enkulu nnyo mu kukuuma eddembe lyo nti waliwo eyandibadde yakutema edda ng'ayagala kukutta bussi, ng'alaba tolina ddembe kuba ku nsi, naye amanyi nti kasita nzita omuntu, gavumenti entwala ogwa mada, waliwo omuliraanwa ogw'oli naye ng'ekimulemesa okukutta kyokka kiri ekikutya nti bajja kumusiba oba naye bajja kumutta. So government plays that role. Ne gavumenti ya Uganda ewaayo reports mu nsi zonna, mu mukago mwe twegattira ogwa United Nations, ku ngeri gyekuttemu eddembe
by'obuntu. Kati olwokubanga gavumenti yo eba eteekwa kwogera birungi byereere, ffe waffe abantu bali bulungi, bafuna amazzi amayonjo, waffe abantu balina eddembe ly'okwogera, ffe bannamawulire balina eddembe n'ebirala. Abazungu bali baga nti kale otubuulidde, naye katuwulire n'abalala kye bagamba. Kati baga nti katuwulire n'abalala kye bagamba. Baagala abantu babiri, baagala ebitongole eby'obwannakyewa ebikola ku kujjukiza gavumenti okuwa ekitiibwa abantu baayo, ate oluusi ne batwala n'abo abatuusiddwako ebikolwa ebirowoozebwa nti bityobola eddembe ly'obuntu. Mu ttuba eryo Bobi Wine bwe yagendedde Geneva, kubanga kiri mu lwatu nti waliwo ebikolwa ebadde bimukolwako, abamu bye balowooza nti biri nnomo bya bulijjo mu kutambuza eggwanga, ng'ate bannaffe baga nti ate ekyo nga si kya buntu. Katugeze ng'obutali bwenkanya. Obwenkanya, fairness to everyone is a right. You must be fair to others. Bwe waba waliwo akalulu nga gwe okubalaale buli lunaku nga bw'oyagala mu budde bw'oyagala, ng'ate waliwo abalaba olemesa okuzikuba, osobole okubawangula oba okubalemesa okubanyigiza mu ngeri etagoberera mateeka, oba otyobodde eddembe lyabwe nabo okukola bye baagala ebiri mu mateeka, ng'ate gwe okola ebibyo. Kati ebyo bannaffe bali abazungu babitwala nga the subjects of concern. Kale mbagamba bulijjo nti okuzimba omukulembeze si kyangu, kaabe mukulembeze mulungi oba mubi. It is not easy. It is not an easy task to develop a leader. Bannaffe bali ab'amawanga agaakula edda bwe balonda omuntu gwe balaba nti ono alimu ekitone eky'okkulembera, babutwala ng'obuvunaanyizibwa bwabwe okumuzimba, okumukuuma, okumutendeka, okumusomesa, okumuyigiriza. Era oluusi bw'akola ensobi ezimu bazizibira, oba ezimu nawe nga nti ekyo ky'okoze tekitambula. Mu Afirika yokka nga Uganda gyensoosezza, mwendabye mwe tutalina abantu tebalina na mutima guzimba bakulembeze. Abakulembeze bayinza okuba nga si beebo b'oyagala. We do not have the spirit, the time to mentor leaders. Kale bwe ndaba bannayuganda nga Bobi Wine agenze Geneva n'ayogera bye yayogedde, ng'amaloboozi gonna agavayo ga kumunenya, ga kuvumirira, gakuba kalyonso miromiro, gatwabagambanga, then we need to think ourselves as a country. Kyagulanyi ayinza okukola ensobi nga naawe bw'ogikola, nga n'oyo gw'oyagala bw'agikola. Wabaawo ensobi tukola tutya? Bwe mba njogera n'abaana bange mbagamba nti ekintu kyonna bwe kikutuukangako, jjukiza mangu obwongo bwo okubuuza ki ekiddako, kubanga ekituuseewo kiba kituuseewo. Kikulu nnyo okubuuza nti okay, what next? Ebintu ebimu ebiddako bimanyiddwa. Egundi afudde, buuza nti okuziika kwa ddi? Because we know that kasita oli aba nga afudde, ekiddako kwe kumujja mu bantu. Oba munaayokya bwokya ne mukuuma evvu, oba munaasima ttaka ne muziikayo, okimanyi nti okufa kuwerekerwa kuziika. Era ddembe lya buli muntu okuziikibwa obulungi. Kyekinesa gavumenti nti gavumenti y'e Rwanda abantu bwe baafa yasuulanga basuule mu nnyanja nga babasuula busuuze, kubanga gwe basudde mu nnyanja n'avundira eyo ensolo ne zirya oba ebinnya ne birya, aba talimanyikako yaziikibwa. Kyokka nga ddembe lya muntu ne bw'aba mufu okuziikibwa obulungi mu kifo ekitegeerekeka. So weebuuzanga nnyo ekintu ekyo ng'ofunye obudde.
kinyambyeko okusolvinga ekiddako. You simply ask, okay, what next? Bagambye gundi afudde, kitalo nnyo bane, tuzikuziika ye kwaddi. What next? Obudde bw'omala nga otaganjula ebibaddewo by'omanyi tosobola kubikyusa, oba omala bya mbulago, Muganda bw'agamba. Bwe ntyo nze Simon Muyanga Lutaya bwe ntambuza obulamu bwange. Tulabye abantu bangi gwe bagamba gundi ofunye kansa n'oyo nga tawona, oba siriimu kale wagwe mwamanyira ketwago twogerako. Siriimu ng'omufunye ng'omanyi temmakuba agamufuna oyitayo. Nakuza ate kati nze namugjawa nodda mukulooza nti bakuloga, olwo aba akututte. Omusawo bw'ajaniriza naga nti okimanyi tukebedde mu musaayi gwe mulimu akawuka. Ki ekiddako? Nti ate tulina ddagala, genda ofe. Awo oba tulinawo eddagala linakwatirira. Kansa woono waatuuse anaalongoosebwa. Oba nedda kansa ogwo waatuuse si waakulongoosa, tujja kuwa eddagala erikendeeza ku bulumi okutuusa Mukama lw'anaakutwala n'ovaayo ng'okimanyi nti kansa mulina. Tajjanjabirwa, tasobola kujjanjabwa mu Uganda. Ne bw'abajjanjabwa ssente ezimujjanjaba sizirina. Ki ekiddako? Kaneekubira endulu mu bannange bannyambe nfune ssente. Ate bwe bagaana ki ekiddako? Kakkana oteeketeeke bulungi famire yo osiibule ensi. What next? Kye tulina okubuuza. So njagadde okubazzaayo ku nsonga y'abakulembeze, because it's a fact of life. Newe tunaba twagala nnyo Yoweri Kaguta Museveni, newe tunaba twagala nnyo abalala, ekiseera kituuka ne bavaawo. Kati kannemere ku Museveni, ekiseera kijja kutuuka Museveni aveewo, either nga ye yayagadde okuvaawo obanga eyamutuwa yamuggyeewo. What next after Museveni? Kikulu kyekikwetaagisa okuzimba abantu abalala. Bw'aba Museveni abayisizza bulungi, ani omulala gwe muyinza okuzimba alibanga Museveni oba okumusingako. Kyekireeta ba Bobi Wine, kyekireeta bano abeesimbawo bonna n'abalala tubatunulemu. Bwandibadde buvunaanyizibwa bwa buli Munnayuganda oga nti okay, kale ono Bobi Wine yeewaddeyo ng'aga nti asobola okutuweereza ng'omukulembeze. Obunafu bwe buli luddawa? Netubumanya. Obunafu bwe buno kale tumuzimbye, tumutereezezza tutya? Because bannabyabufuzi bassebo ne bannyabo ebigambo bino mbibagamba oluusi ne muyomba. Bannabyabufuzi bakolagana, tebakumalangamu. Bobi Wine ayinza okufuuka pulezidenti wa Uganda n'aleeta mutabani wa Muhoozi n'amuwa obwa minisita mu gavumenti ye, oba n'anoonya abazzukulu ba Museveni n'abakozesa, kubanga ne Museveni yalwanyisanga gavumenti ezaaliko. Abaana baabo be yalwanyisanga bali mu gavumenti ye. Kale katugende Museveni yalina empalana ey'enjawulo, obutakkaanya obuli olwatu ne Dr. Apollo Milton Obote. Wakyakulabirako. Tewali lunaku Obote lwe nayogera bigambo birungi ku Museveni. Never. In all his speeches. Neither. Tewali lunaku Museveni lwe yayogera birungi ku Obote. Oda yabayitanga dictator n'ebirala. Naye mutabani wa Obote, Jimmy Yakena, abadde mu paalamenti eno yateebwawo mu mulembe gwa Museveni okumala ebisanja 3. Muka Jimmy Yakena, mutabani wa Obote, yandibadde nga mukamwana wa Obote, ali mu gavumenti ya Museveni nga minisita ow'ensonga ez'ekikula ky'abantu, Gender, Labour and Social Development. So bannabyabufuzi bano bonna bolaba bayomba. Ne Muhoozi singa afuna omukisa enkya nga ye pulezidenti,
tewali kimugana kukola na Solomon Kampala n'abaana baabwe, because we have seen it. Si wano wokka, world over it happens, okujjako mu mawanga ago gokka agalina obwakabaka ng'obwa Saudi obutakyuka, nti obukulembeze buli mu lulyo lumu basalirawo. Neera nabo tebafuga bokka, bamala ne balonda abantu abalala okujja ne bakola nabo. It is therefore our duty, and very good duty, to preach reconciliation and to be accommodative of everyone. Bannange bolooza nti abantu bateekwa okukaanya naawe buli kiseera. You are an idiot. You are a complete fool. It can never happen. People will always disagree with you. Now, what makes you a person, a human being, different from an animal, is learning to handle those who differ, who oppose you. I think how Museveni muwawo katiiki. Museveni amanyiddi na butya bwakolagana n'abo abaali bamuvuganyizaako oba abamuvuganya. Kale ffe tusigala nga twogera yabaguze ensimbi, kale n'okubagula n'alowooza nanga oyo gyali kamugye wadde anvuma, kansooke muweeyo miliyoni 100 oba 2 oba 5 yeekubeko enfuufu nkolagane naye, is a sign of civility. Kikolebwa abantu batono nga mummwe ndaba mulimu abamu ku mmwe nga n'omukazi bw'oba omutwalo olina muga nti naye osooka kuzaayo mwana wa kitaawe. You cannot even look after one person just because you know si gwe wamuzaala ayina eyamuzaala. Now nze I am above that. Kubuuza omukazi mwagala naye ayina eyamuzaalamu omwana gwe musanze naye aŋŋamba yamuleka ki ekiddako, either omukazi muleke paka lwe baliddamu okusinkana neyamuzaalamu omwana, oba bwe mba mutwala ebyeyamuzaalamu omwana kambyerabire musanze n'omwana ataga nti agenda na mwana we. I give these local examples because as a communicator bye bituli okumpi. So nze saasanyuse nga mwogera ebigambo ebinene ku ngeri Bobi Wine ekisooka gye yayitiddwamu abazungu. Tolina bw'osobola kujja abazungu mu byabufuzi by'amawanga gaffe, koobe ggwe Museveni, koobe ggwe Muhoozi, koobe Mao yajja, Kaabaani ono bantu nti badde bangi, simanyi waliwo Businga, simanyi Kaabe Kasibante. But you just cannot. Why? Because we are a global village. Tuli ensi eyo. Twawukanamu bwawukanyirwa budde. Naffe ekitufuula abaddugavu nti fano omusana gwakanye ewaabwe tegwaka. So ffe tuddugala nagwo bali ne beeruka. Era buli omu naye ffenna tuli bantu. Obusajja bw'omuzungu we buli n'obwo we buli. Woofulumira n'omuzungu waafulumira. We are one person. You just cannot do that. So gandi atayagenze teri atagenda mu bazungu. Buli omu, in fact, budget yaffe eya Uganda ensimbi ezituyimirizaawo ag'amalwaliro ge mulaba, ebyobulamu bya Uganda, ekitono ennyo kye mulaba mu malwaliro aga Uganda kibadde kiva mu bazungu, mu gavumenti ya America. Be badde bagaba wano kondomu ez'obwereere. Waliwo eddagala litasobola gulanga bannayuganda nga balireeta ne balituwa naga nti ffe tulina erimala nammwe katubaweeko. Waliwo amasomero ge batuzimbidde, waliwo ebintu byetamanyi bye batutta abantu bano bagende babisome ne bakomawo wano ne babikola bulungi ne bakuyamba. Ne baga nti omusawo yatendekeberwa China, bamutendekera Buyindi, omwagala. Kubanga aba yafuna amagezi agasukka ku ge tulina wano, bali bannaffe abalina amangi nga baamwongeramu obukugu. Ejjinja wano e Busoga ewaffe baalinanga olunaku balwalirwa 2 mu ddwaliro eddene Ejjinja, nga balumanyi nti olwo olunaku abasawo ababeera mu ddwaliro abasinga babeera ba China.
ng'eddwaliro lijjula bwe liti. Buli muntu ayagala omuchina gy'amukwateko kuba amanyi nti bachina basawo balungi. So ekyobusiru ekirala kyenjagala twejjemu okuvumirira Kyagulanyi nti mbu kubanga yagenze mu bazungu. Tewali asobola ne bwanajja enkya kwewala bantu abo. Baamala okukwata ensi yaffe buli omu akolagana nabo. Era singa twali tetubaagala, singa tetusindikayo babaka, amawanga gonna ge mugamba ago gonna, America, weya, Uganda erinayo abantu bayita ba ambassador ababeera eyo okulaba nti buli kiseera batereeza enkolagana yaffe n'amawanga ago. Kyoyinza okunenya Bobi Wine bw'abanga ayina ebigambo by'ayogedde ebityoboola ensi ye, awo nsobola okukuwuliriza. Kubanga ne bwogenda mu America okumala emyaka osigala oli Munnayuganda. Ne bwe bakuwa obutuuze era babuyita butuuze nti bamuwa obutuuze, you're simply mutuuze there, toba mutaka. Obutaka bwo obuzaale bwo bubeera buli wano eri n'ofuna obutuuze, otuulayo obutuuzi wano we waba. So I do not agree with anyone, sikkiziganya muntu yenna agenda bweru n'akonjera ensi yaffe. Oluganda olwo njagala tuddemu, n'akonjera ensi. Okukonjera kitegeeza nti byayogera bya bulimba, oba bwe bibanga birimu amazima amatono bwe gati agazimbulukusizza ne gagejja okusinga bukyandibadde. Wabula bw'abanga byayogera bituufu nga tubikola wano, naye n'abyogera eri bali era taba na musango. Lwaki? Bwe tubanga tumanyi nti bibi, lwaki tubikola wano? Jjajjange yagambanga nti omala okwonona Mulumbe nti alinyimba alindaba. Wayonoonye Mulumbe ng'abantu bajjudde abava ebule n'ebweya. Kale ndiwulira ne mala mpulira akyogerako, ate bw'oba toyagala bakyogereko wakoze kyaki? So nze mu kwekizamininga n'okwetegereza ebigambo bya Bobi Wine nsooka kubuuza byayogera bituufu? Bw'abanga bituufu, obutuufu bwabyo bwenkana butya? Bw'ogerageranya obutuufu bwabyo wano n'ebyo byayogedde, ayongeddemu, asussizza, akendeezezza? That is something we can debate. Naye Bannayuganda tuyinza okuba nga batyo bagamba nti waliwo mpulira nti muli babi. Omuntu yenna asanyukira obubi bw'omuntu omulala oba waliwo akabaka ku bulamu. So Geneva Bobi Wine gye yabadde ne bamubuuza bye bamubuuza n'addamu bye yazzeemu. Ebimu era olaba nti bye yazzeemu nga olaba nti ekyakisussizza, nabali bamu nabo balina nti ne bakubba nti banziba. Kale Paalamenti yammwe erina ababaka bameka? 5 n'omusobyo. Awo kitegeeza nti bamukutte Vagaland oba Anaweya ng'omuwendo omutuufu ogw'ababaka ba Paalamenti be tulina constituencies tagumanyi. Awo bamukutte. 5 wawangulako bameka? N'addamu nti 49. 5 n'omusobyo bwe weekakasa bali 49, okakasa otya nti eyawala baakubba? Ekyo bakiyita bwongo, logic. Ekikyadde kya bwongo, logic. 49 as a percentage of 500 plus. Nga nabali 49 b'oyogerako
bakkiriza bulungi okulonda engeri gye kwatambulamu ne babeera gazetted balinze kulayira logically abo kitegeeza bakkiriza nti akalulu kaali fair gye bali. Now this fairness obanga okakasa nti ababo it is fair, it is good okubanga baawangula n'ab'omulala nabo it is fair okubanga baawangula. That I agree. Nti ekibuuzo ekyo mu kukiddamu either yabadde teyeetegese oba Bobby yali takisuubira oba yabaddemu okutya obunkenke obwo bwe butyo. Abantu bangi bagudde interview nga bagezi ne bagigwa nga naye kimusudde ebintu oluusi abijjukira afulumye ng'obwongo bukkakkanye. So we need to examine yakikoze mu bugenderevu no bali baamukutte anaaweya. Muganda agamba nti ekyekango tekimanya muzira baamukanze. Is that enough? Ekyo kimala okubanga tasobola kubeera mukulembeze oba yagudde ekyo ekibuuzo. Zisawa Bobi Wine Kalulu njagala muntegeere bulungi. I voted for Yoweri Kaguta Museveni era nakirangira nti for the first time nonze Yoweri Kaguta Museveni. Naye ekyo tesinziza gyako kutegeera nti Bobi Wine naye nga Munnayuganda ayina eddembe okwagala okutukulembera bw'abanga alowooza kasita yeewaayo eri abasalawo si be balonzi ne basalawo. Ye alowooza asobola, waliwo ne Bannayuganda balowooza nti asobola ne balemererwa okumatiza abalala nti ono y'asobola. It is just too normal. Kifaanagana n'oyo omuwala gwe wayagala gwe n'otamufuna n'obaawe yamutwala. Amagana kale laba ono omuwala oyo nali nkutwala naye kati laba nga yerekawo gwe omugagga olowooza nti weesobola okusinga ge bagenda naye ng'alemedde kasajja akaavu takata akalemeddeko kubanga ndowooza bye wali onoonya n'ebibye byali tebifaanagana. Ababoodaboda bategudde baka abantu muno gye bali muno bavuga booda ne batebula baka abasajja abagagga wano n'amutengula oba batamutengulire n'amwenderako eyo mu nkweko. Ng'oyinza okubuzanira kali omukazi ono bannange oyinza okuleka ono ayinza kubanga byanoonya naawe byonoonya byanjawulo. So ffe nga Bannayuganda tubaddeteekwa okubuuza olukuŋŋaana lw'e Geneva Bobi Wine lwe yagenzeemu lutukwatako lutya? Lutukwatako kubanga amawanga gonna mulabye ne Museveni akikola, ensonga z'e Rwanda n'aziyingiramu, ez'e Burundi n'aziyingiramu, ez'e Congo n'aziyingiramu, ez'e Kenya, Tanzania. Toyinza muga nti kati ate ekimutwala eyo ki? Kubanga akimanyi bulungi nti omu yeekera bw'akekeza emmundu wano e Congo bw'amalako ng'adda wano era abasinga bwe bakekeza wali emmundu abadduka ffe refugees baddukira wano. Bwe baddukira wano buvunaanyizibwa bwa gavumenti okubalisa. Kitegeeza addayina abaana 10 mu nnyumba bamuyirira abaana abalala 7 baateetegekera. Bajeti y'akawunga ebadde kiremu zifuuse 2 kyava atangira nga tuyambeko bannaffe ensi yaabwe ebeere bulungi abandiddukidde ewaffe baleme kuddukira wano tusigale nga bitulina bitumala. You need to reason. It's logic. Museveni ekimuyingiza musajja awakula entalo wuye Congo wuye Tanzania. Oyina lwaki agendayo n'abazungu bali nabo bwe bakola. Tetuyinza kubeera mu America ng'abantu abalala abali mu Uganda bayisibwa bubi nabo bali nabo they are human beings. What is good to you is good to the others. Kyekibaleeta era omuntu okuddukirayo teguba musango nga bwe munenyezza. It is not a crime. Ogenda oli okunnyonnyola embeera gy'alowooza nti eri wano. Buvunaanyizibwa bw'abali okuzuula oba kyayogera kituufu oba kikyamu. Bwe kiba kituufu bayambyeko batya, bwe kiba kikyamu bakikonda eminze batya.
So the decision okusalawo okugenda oyogereko n'abazungu Bobi Wine kwe yakoze kufaananira ddala n'ab'e Rwanda n'ab'e South Sudan bwe bajja okwogerako ne Museveni ku nsonga zaabwe. Ne sabbiiti ewedde Bobi Wine yali Geneva nga waliwo omunene avudde Sudan yazze kwogerako na Museveni ku by'okuzza emirembe mu ggwanga lyabwe. Logic si kuyita ku nsonga lukwakwayo wabula okuwa ensonga obudde okugirowoozaako kitegeeza okubuuza yajja etya, egasaani, ani yagireese, ng'ayagala ki. So put me on record ndisikkaanya nammwe ku kunenya Bobi Wine ogenda okwogera n'abazungu. Nzikaanya nammwe nti baamukutte Vagalant Anaweya nti ebyobufuzi byolooza nti byandibadde asinga okumanya ng'omuwendo gw'ababaka ba palamenti yabadde tagumanyi. Ako nomanya nti ako kali cross, kali tiiki. Alowooza binaalema wano. Nawulidde minisita waffe ng'ayogera Henry Okello Oryem. Toyinza kulowooza nti biremye wano abazungu banaabisobola. Era tugambye omubaka waffe tagendayo. Kasooga nti olina omubaka eri mu bazungu kitegeeza n'abo abazungu obawa ekitiibwa era obeetaaga. Bw'oba tobeetaaga lwaki osindikayo omubaka? So obanga gw'ogendayo lwaki olowooza nti ono taagendeyo? The issue is bw'agendayo akola ki? Mazima ki agali mu byakola? Nawulidde okucacanja namu bannamikutu aliwo omukwano gwaffe bamuyita oba Calvin Kayanja. I think ye Calvin Kayanja ku mukutu adde mugobera nga nti sajja abazungu bano bagezi kye bakoze Bobi Wine wololololo kyekyo kye baamukoze naye tekyagala nnyo kujaganya kubanga era naawe ate oyinza okusanga bwe boogera baga nti we got a man from Uganda. Kasita omuntu ava mu Uganda banga yabikoze bubi ffenna bwe batutwaliddemu kubanga at that platform bw'aba ayogera bamutwalanga Munnayuganda byayogera babirabira mu nsi kubanga eri abantu bagenderenga mu nsi ye era balina nti Bobi Wine from Uganda naffe baba batwetise nga gyetuli. So wadde nga waliwo byensikanya ne Calvin Kayanja oli bwakubuuza naga nti ogambye famire ye eri wano eri mu America gwe omukyala n'abaana ate bali ababadde bakuyirawo omubiri nga beyasindika wuma famire zaabwe ezo ziri zitya kubanga essuubi lyabwe lyabalimu ggwe gw'ovuddeyo obalese otya lwaki toba nabo? I agree with you nti abo babeera batuufu okucacanja kwe sikkaanya nakwo kubanga era tebajja kumala bamuwa omukisa. Lwaki badde bamubuuza kwekeeneenya kale bali bo balese otya okulaga nti oli mukulembeze mulungi teweerowoozaako wekka, you are not selfish, weewaayo ku lw'ensi yo. Bagamba bulijjo wano nti obukulembeze oba okukulembera abantu owaayo bibiri, owaayo omwoyo n'omubiri. Obukulembeze bukosa omwoyo, bukoseza ddala nnyo omwoyo. Oluusi n'osula nga teweebase, oluusi n'obula n'emirembe gya nga weeraliikirira ekinaddako oba owaddeyo mwoyo, kyokka era ossaayo n'omubiri. Oluusi ne bakuba, oluusi ne bakosa, abamu bafa. Omwoyo n'omubiri obiwaayo. Toyinza kuwaayo kimu era bw'owaayo ekimu bikulema. You must be devoted. Bw'oga nti oli mu struggle, the struggle eteekwa okuba nga byonna omwoyo n'omubiri. Nina bamanyi nti bw'oga nti eri lwaki toliiyo, nyinza okuba nga nalowoozezza nti okubaayo kuyinza okunzija mu nsi amangu nesituuka
wenjagala kutuusa abantu bange. There are always reasons for everything. Era si yasoose. Bobi Wine singa akakasa nti adduse wano mu Uganda, adduseewo, sinakakasa naye bw'abanga yadduseewo n'agenda yeekweka we yeekweka, si y'anaaba asoose. Ne Museveni bwe byatabuka yaddukira e Tanzania, Nyerere n'amukwatako yamutuusa mu Furonasa, manya mu Frelimo, akwatagane n'abalala batandika okujja nga batuyamba ku struggle yakyusa gavumenti. So si yasoose. So ng'owagira jjukira nti oyinza nga nti kati Museveni yali adduka waliwo ki? Museveni akugamba nti Amin we yalinnya ku bukulembeze teyamukiza kumufugako wadde olunaku, ye n'afuluma eggwanga. Naye Amin teyanoonyaako Museveni. Amin teyalangirako nti Museveni we musanga awedde. Yakirowooza mu ndowooza nti wano wendi siri safe okusinza ku byenjagala. Mu ngeri Museveni gyakirowoozaamu, ne Bobi Wine bw'akirowooza nti salise gweza okola nga buli kimu kiryoke. Naye ye ng'omwe ng'alaba nti tali safe, okwetegulamuuko n'avaawoko kya buntu, wadde nga eky'obuzira kyandibadde nga ekya Besigye kye mwagala nti olaba ye Besigye waakiri alemero n'abeero ne bamusanga awo. Byonna birungi. Naye tewali firimu ezannyibwa neggwako nga firimu sita yasoose okufa. Kasita firimu sita asooka okufa, firimu eba ewedde. So ayinza okuba ng'ekyo okusinza ku bigendererwa bye kyakoze. Singa agenda n'abeera ebweru nga tayogera, talowooza ku bannayuganda nti ono yatukozesa, yagala tutambulirako n'atusuula awo. Bw'asigala ebweru n'akola nga Museveni bwe yakola, kuba Museveni bwe yali ebweru teyatuula. Kasa yadduka wano n'asinkana ne Nyerere Tanzania, n'atandikirawo n'abakwatako. Diguli ya Museveni gy'ayina gye tumanyi yagisomera Tanzania, Dar es Salaam. Buuza nti wano tewali masomero, gaali weegali, Makerere yali waali. Naye embeera y'ekiseera ekyo yali temukkiriza kusomera wano. Ndowooza ne Bobi Wine kyangu omuvunaana obutiitiizi. Fine. Ye musajja n'atiitira n'adduka. Struggle yagiye, abantu yabadduseeko, it is right. Naye ate oba oli awo si yasoose, ayina eddembe. Bw'aba alowooza nti wano tewamunyumira, oba wano talya bulungi mmere n'emukka, tatambula, talina ddembe lya kutambula nga bwe yandiyagadde kwegazaanya mu nsi ye, okwetegulamu kirinomo. There are records of many presidents of nations nga bafuze kuva bweru, basooka ne beetegulamu ne bagenda ebweru ne badda. Oluusi bagenda okudda nga n'abantu abali tebabategeera babategedde. Kati now we understand kye wali oliko. So it is, I know that politically, thinking rudimentary, it is wrong for a leader to run away. Thinking logically, it is right to examine the factors and circumstances leading to a self-imposed exile, as we may call it, or to an undefined hiding. Kubanga buli omu yamanyi obulamu bwe. When you think I'm safe, I may not think I am safe. Nze nayagala nnyo Bobi Wine abeerewo, buli kyonna kya bamutuukeko, oba bamukwata bamukwate, oba bamusiba bamusibe, just because nze ebisinga ebinfaako ndaba birabe. Ekyo kye kinzijira nga naakatandika okulowooza. Naye bwe nva mu levo y'okulowooza ne nnyingira mu levo y'okufumiintiriza, you understand, from a common level of thinking, perceiving, to a secondary level of critical thinking, analysis and
meditation, to meditate. And you may say, okay. Okay. Kitya kubanga ndabye abakikozeeko babuulidde nti Museveni yaddukako mu Uganda n'agenda e Tanzania nadda, n'Obote yaddukako n'agenda e Singapore nadda, n'awaŋŋanguka n'abeerako gy'abeera n'akomawo kyobola Obote yeeka aliko Obote 1 ne Obote 2 ko Obote 2 kajja lwa bbanga ne baamujja lyeyavaawo ne bamuwamba n'akomawo. Ne Besigye yaddukako n'agenda e South Africa n'amala okweseetinga n'asonanga nti kati nkomyewo, era n'alayira nti tewali baawo nate lunaku lwa lwenziruka mu nsi yange. Naye yasooka kwetegula n'agenda e South Africa, yeerowooza ne yeetereeza. Basalamu Musumba bano ba Betkamye ekibiina baakiwandiisa taliiwo, yadduka n'agendako ebweru. Seekyokudduka nakyo ndaba ng'osaakaanye nnyo about it, ndowooza nti nkubala ninga nti okay, si buli muntu nti atambula amaddaala. Eddaala erisooka lya kuyingiza kintu, conceive. Eriddako awo lya kukitegeera, perceive. Eriddako lye ly'okukirowoozaako, think. Eddaala eddala lye ly'okufumiitiriza, to meditate, to start asking questions, logical questions, and answering those questions. Kansembyeyo kino. Tekisa nnyo okukolebwa abantu kutyako ng'oli mugezi nnyo. Abaganda bano abalina olulimi olugagga bagamba nti weeteeke mu bigere bye. Weeteeka mu bigere bye otandike okwepimamu ku bye yakoze biriwa byandiwadde osobola. Era obuuze bameka mu Uganda abalina omukisa ogusobola okuyitibwa Geneva. Kale awantu wonna ogenda obeeko ne byoyogera, kabibe bya busiru oba bya magezi, naye okufuna ofunye omukisa nti oyitiddwa ogenda obeeko ne byoyogera, n'okufuna omukisa okuwulirizibwa abantu bwe batyo, oba byeyogedde bituufu oba naye nga ofunye omukisa bakuwulirizeeko. Mala obuuze nti naye oba kuba ggwe, kale gezesaako, oba kuba ggwe, oba kuba ggwe. Mikwano gyange abali ku mikutu kati nga mukwano we Calvin, I think Calvin, the name is Calvin Kayanja. Calvin Kayanja, oba kuba nga ggwe oyimiridde mu lukuŋŋaana lw'abazungu abo bonna olw'eddembe lyo nga bagenda kugera ku ddembe ly'obu, gwe wandyogeddeyo bigambo ki? That's only for you kulowooza. So olanga kiziro nga nga tetunnagenda kubiri ebirala, musajja ono Mukama mulungi kubanga kye yakoze ekyo munnange nze kisobola. Ogw'ekifiiriza guga nti waakiri okugenda n'envuyira eyo mala gabireka. Naye oba omaze okutuuka, njagala kubajjukiza mwenna amannya g'abantu gano agamu ngakozesa kuweerako byakulabirako ng'omusomesa kuba ge gatuli okumpi. Siina mpalana yonna ku Yoweri Museveni, ate siina mpalana yonna ku Kyagulanyi. Eyinza okuba nga njogera ebintu byonna against them. No, not at all. Mbakozesa kuba be baliwo. Mpulira nnyo bannaffe abannumpu nga bakyogera bayombanga ebiseera ebyo. Temulina kyakola buli kiseera bannange abakudda nga nti mwebaze nnyo Kyagulanyi kuba yajja, singa teyajja mwandiggyewa bizinesi. Okufunira ku Kyagulanyi likes ne views ne ssente n'ebyobufuzi abamu bawanguliddeko obw'empi nga basinziira ku ekyo ng'abangi era bwe bawangula ku
nga wangula ku Besigye is good. Eyo ya assignment Katonda gy'aba yatuma omuntu oyo kola. Kuba ffenna Katonda atutondera w'ositukira oba akutondera w'ofuna obuyambi. Abalima emmere mu kyalo si be bagirya. Bagirima baba baagala ssente bagiguza balala. Oluusi bamanya na be bagiguza ne gye banaagiryamu. Abo Katonda yabawa buweereza kulima ffe tulye. It's as simple as that. Kyagulanyi tayina bwayinza butayogerwako birungi oba bibi kassa yava mu maka ge n'ajja yeewaayo ku lw'abantu tayagala bakulembera. Era mwe bannanga abayomba aba Nuupu ekyo muteekwa kigumira. Simanyi mirundi emeka gye twogera ku linnya lya Yoweri Museveni olunaku ku buli rediyo, ku buli TV, abali ku nnyimbe, abali mu mikolo, abali mu mboozi. Museveni boogera ebirungi n'ebibi, tayinza kukiggyawo. Ate olaba ffe abalowooza nti tetulina nnyo bwe tuli nga mutwogerera. Natulako mu takisi nga ngenda e Jinja, budde bwali bwa mpewo, so nateeka hudu ku mutwe ne nteeka masiki ku nnyindo ne nyambala ekikooti ekiwanvu, natula mutto gwa mabega, actually oguddirira ogw'emabega, not the last chair but the second last chair in a taxi, mu kasonda ku ddinisa. Nentandika okusoma empapula zange ez'amawulire. I was reading papers. I remember that day I didn't nsoma Popular Daily Monitor. Bwe tutuuka e Nakawa wano omwami n'atandika emboozi ng'anyumya ku Simon Muyanga Lutaaya. Ebiseera ebyo ne mirundi ne bakuba emboozi ne bageya, abawaana ne bawaana, abajerega ne bajerega, abanenya ne banenya. Oyo Muyanga Lutaaya oyo omanyi ne batwogera, ne mpulira amazima n'obulimba nga tewali yenna ategedde mu takisi nti omuntu gwe boogerako ali nabo. Ne boogera nga ninga atawulira naye nga mpuliriza boogera, bakwagala, bageya. It was conversation yonna takisi n'ekwata ng'enyumya ku Muyanga Lutaaya ne Tamale mirundi. In fact baali banyumya kolinga ku kukayana kutwali nako. Aboneka nti Muyanga Lutaaya oyo musiru wadda wa bbaluwa, kubanga byabadde aleeta ebyo talina magezi, yadde talina bwino. Abuuza Tamale yadde mutuufu omukuba. Ne beddamu bennyini nedda, naye Tamale naye alimba. Bw'oba oli mu bantu teweeyisa bw'otyo yadde ku TV. Kati ebyo obikola bennyini nga be beddamu naye nga bali kunze nga tebamanyi. Kale bwe tutuuka ku Amber Court, abamanyi olw'Ejjinja, envaamu bwe nti obudde bwali olwo butandise okubugumamu, ne nzijjako kihuudu, ne nzijjako ne masiki, ne mbissa mu nsawo nga nsasula owa takisi olwo musasula. Just one of them gwe nanga nti Muyanga Lutaaya wuuyo nti oyo Muyanga Lutaaya gwe toga amba sebo oli otya, yambuuza Mulamojo kulaga nti baba koyizeyo mwana we kakonza ndiyo bwe tutyo. Ebyaddirira nga baawukanye nange saabimanya, naye kiki njagala okulaga nti abantu boogera kwaliwo n'ataliiwo, boogera ku mukulu n'omuto. Abaganda baga nti n'atannazaalibwa bamwogerera ng'akyali mu lubuto. Toyinza kuavoidinga kwogera ku bantu bano nga bwe mutugamba lwaki temuleka tagambwako simanyi takoga. There is no way we can, kubanga Bobi Wine bw'ava mu byobufuzi leero
nange mwogeddeko ne mutta nange nenva mu nsi n'abaliddawo emirembe bagenda kumwogerangako kubanga yamala okunyira mu byafaayo. Besigye yakamala emyaka 25 bukyava mu magye okujja gye tuli. Yesimba ku President Museveni n'abiva nako n'olwali tukyayogera ku Dr. Besigye. Kale ekyo tekibalumye mute lwaki boogera ku Bobi Wine. Yaliwo ekiseera kino okwogerebwako ne bw'asalawo okuvaawo era basigala bamwogerako. Mukulike ye Geneva. Njagala beebaza abadde balaba address ya Bobi. Kirungi nti abamwagala babadde bagiraba nga n'abatamwagala nabo bagiraba. I love that level in life. I used to enjoy it so much with the late Tamale Mirundi. Those who love you watch in as equal numbers as those who hate you. It's interesting. Kiraba ne ku mukutu gwaffe kuno bwe muwandiika nga tubadde n'emboozi gye tukoze nga comments z'abatakkaanya naawe zaagala kwenkanankana n'abakwebaza nti thank you for this wonderful program. Ono agamba thank you for this program, it was nice, wonderful. Ng'ate omulala wandiika agamba nti ndowooza tolina byakola weewummuzeeko in the same platform. That's how human nature is. You simply need to understand and contend with it, that there will be at all times those who believe and approve of your actions, words, and those who stand on the opposite. Bwe tubanga Bobi Wine yavuyiza e Geneva nga Bobi Wine addiridde mu struggle ng'alabika nga atakyasobola struggle okukwatirira abo abatakkaanya na mbeera eriwo, kubanga embeera eriwo eteekwa okubaawo ate abateekwa okubaawo abatakkaanya nayo. Bw'abanga anafuye nga takyasobola weddemu nga embiraba ku mukutu, then ani addako? Oba kale ggwe osobola okukwatawo ogatta egaapu eyo. Who is our next? Because whether we want it or not, tuteekwa okulooza ku bukulembeze nga Mwami Museveni agenze. It's inevitable. We must think about life, political life after Museveni. Abali baawo. We must also think about our next leader, because whether you want it or not, we shall have another leader. It may not be Museveni, but we will have another leader. Who will that leader be? How do we want that leader to look like? If it's not among Muhoozi, because we're ku Muhoozi nga bavuma kitabani kya Museveni, oyo nedda. Ne Bobi Wine naye era oyo nedda. Ne Salim Saleh oyo nedda. Mawo nti oyo yaggwamu ne gundi. Who should be our next leader? If we do not have the names, do we have the attributes, the specifications, specs as we call them, of who our next leader should be? I want to wind up. Nze Bobi Wine, 1, okufuna amaanyi n'ayimira mu lukuŋŋaana olw'abantu abangi bwe batyo abatali baddaala lyaffe, n'aguma n'atakankana ntegetege n'aba nekyayogera. I congratulate him. That's a level of victory. Okutuuka ku ekyo kiyinza okuba nga Katonda kyeyamutondera okukomako ne bw'anaaba tabadde president. I congratulate him. I need to give him a benefit of doubt to know his next course of action. Has he abandoned the struggle or retreated from the struggle? Does he understand his struggle? Is there a real people's struggle that he seeks to champion? As he takes time, I wish him well. For God and my country. Nze Sir Simon Muyanga Lutaya.